Nga ku side endala tuzzeeko eno mu politics naku lwaleero tujja kubanga tutunuulira ebiri mu kibiina kya Forum for Democratic Change wamu ne mukulu Dr. Kano Kizza Besigye. Yes, kantwale omukisa guno kubanga mbakulisaayo yonna gye mutambulidde olunaku olwaleero. Katusuubire nti olunaku lutambudde bulungi ate nga nammwe gye muli bulungi. Olunaku lutambudde lutya? Katusuubire nti buli kimu kibatambulidde bulungi era nga naffe bwe tutyo we tuli okubanga tubatwala mpaka eyo gye tunaakoowera. Muganda wange atana subscribinga ke kaseera okubanga osubscribinga ku channel yaffe that is NCK TV. Weebale kubanga oli naffe, weebale kutambula naffe. Tulaba nti mu kibiina kya FDC essaawa eno we twogerera tuyinamu groups bbiri. Tuyina group eyasigala Najjanankumbi, tuyina group eyagenda e Katonga. Group ya Najjanankumbi yekulemberwa omukulu bamwitaani Pao, era ng'essaawa eno ye president w'ekibiina kya Forum for Democratic Change, Engineer Patrick Amuriat Oboy. Essaawa eno eyo group eya Najjanankumbi eyalema okukkirizaganya ne group eya Katonga, kwegamba baatuuka ne balemererwa ne balema okubanga bakkanya ku nsonga zimu oba endala ne beeyawulamu. Group eya Katonga yekulemberwa omukulu Dr. Kano Kizza Besigye. Naye ng'essaawa eno amawulire agaliwo galaga nti group eya Katonga eri mu kubanga yeebuuzaganya oba nga bagezaako kubanga beebuuza ekiriwo, tukole tutya, tugulewo pati endala oba kyekiriwo. Era nga wenjogerera Dr. Kano Kizza Besigye yatandiseeko gye bayise consultative tour. Agenda nga consultinga abantu, gyevuddeko juzi yali Mbarara era ne bamwanirizaawo ku Mbarara Catholic Center. Naye ng'ekigendererwa kye ekyokukyalayo bagamba nti baagala kwebuuzaako ku bantu, bababuulire ekyokukola, baggulewo pati eyaabwe, era nga wena bagguddewo pati eyaabwe nabo ndowooza bajja kubanga banoonya erinnya eddala gye balina okubanga baliwa then bagirigistalinge. Kino kiba kitegeeza nti nabo baba balina okubanga baleeta president oba omuntu ajja kubanga ate naye abakwatira ebbendera mu kalulu ka 2026. Uganda Mukama Katonda. So batandiseeko okubanga olugendo olwo baalutandiseeko kubanga beebuuza ku bantu nga bwe bagamba nti bali kubanga babuzaako abalonzi babasaliremu, kubanga bo bakkiriza mbu bo nga bo naddala abakatonga bakyayina abawagizi, naddala Dr. Kano Kizza Besigye. Naddala Dr. Kano Kizza Besigye mu kifaananyi edda abantu balabanga FDC nga Kano Kizza Besigye, era nga omuntu wagamba FDC akugamba ye ogamba Dr. Kano Kizza Besigye. So abantu bangi abakyamwinamu essuubi nti ayinza okubaako ne kyakyusa. Naye jjukira eri jjukira ye yatandikawo Forum for Democratic Change. He is the founder. Yatuuka n'agikwatirako ebbendera ebbanga sina kye nsobola okubajjukiza kye mutamanyi. Kano Kizza Besigye emirundi gye yeesimbawo ng'akwatira Forum for Democratic Change ebbendera, weewaawo bajja ne batugambako nti emirundi egimu yasinga obululu ne babubba, nti era ekintu emirundi egimu ne bagamba mbu teyayitamu egyasembayo gino, naye emirundi egyasooka bo bagamba mbu yasinga era nti akalulu ke ne bakabba. N'abaliwo abaabyogeranga n'essaawa ya kakati abantu bakimanyi nti kyali bwe kityo. So akyayinawo abawagizi, akyayinawo abamufollowinga, akyayinamu abamubelievingiramu. So kino kye bagamba nti obutasika muguwa ne be Najjanankumbi. Jjukira ofiisi ya Najjanankumbi era Dr. Kano Kizza Besigye ye yagitandika. Naye lwakuba ye yakivaamu we yamala okuba president n'akirekula, ne Dr. omukulu General Mugisha Muntu n'akikwatamu nga president, we yamala omukulu essaawa eno aliko Patrick Amuriat, naye we baamala ne baba nga bafuna obutaakanya, bo ne bagamba nti ekintu kino okutasika muguwa katubeeko ffe twawulemu, abamu basigale eno, abakkiriza muve
bajja eno abakkiriza mwoli basigala eri. So ekintu kiri bwe kityo. So abakatonga bali ku mulamu gw'okugamba nti baggulewo pati endala oba baregistaringe pati endala. So kyekyo kyewolaba nti Dr. Kano Kizza Besigye ali mu kubanga atalaga mbu ebitundu eby'eggwanga ebyenjawulo abuze ku balonzi babasalirewo bamugambe nti oba kituufu mugulewo pati endala ffe we tuli oba nedda. Naye ate n'alabye ab'ekitundu kiri oba ab'enajjanankumbi nga bakulembera omukulu Patrick Amuriat Boy olunaku lw'eggulo yategezezza nti baagala kusuuwinga Dr. Kano Kizza Besigye oba nti baagala kusuuwinga ab'e Katonga mbu bakyakozesa party properties. Okitegeera? Jjukira ne juzi bwe baali bagenda, juzi wali agenda Mbarara, waliwo emmotoka eyaliwo eyaliko emizindaalo ng'emulanga, yaliko buli kimu kya FDC, symbols na buli kimu ekisumuluzo byonna nga kwebiri. So abeeri ab'enajjanankumbi bagamba nti baagala kubanga basuuwinga ab'e Katonga mbu bakyalemedde mu kubanga bakozesa properties zaki z'ekibiina. Sawo simanyi oba binagwa bitya oba binatambula bitya nze naawe, naye nga ennaku lw'eggulo nalabye Patrick Oboy Omuriat ng'akyogerako nti bali mu nteekateeka ez'okubanga basuuwinga aba FDC aba offices ez'e Katonga nti lwaki baba bakozesa properties ezaki ez'ekibiina. So ebintu bino simanyi oba binagwa bitya oba binatambula bitya oba binakomenkereza bitya, naye nga tulabye nti ebintu by'okweyawulamu mu bibiina bino bizze nga byeyongera. Kye twebuuza mu Uganda okuggyako Museveni kyetaaga parties nnyingi oba kyetaaga nga bonna nga beekutte wamu ne bafrontinga omuntu omu naaba nga yakola ki? Nze naawe naye nga gye binaggweera amawulire ge gaagaliwo nti era yenno tuwa gy'olaba gye batandikidde ekiwa eno bagitandikidde Mbalala era nga bali mu kutalaga ebitundu eby'eggwanga ebyenjawulo mbu beebuuze ku bantu beebuuze ku balonzi bababuulire ekyokukola kubanga nti essaawa eno Dr. Kano Kizza Besigye katugambe nti yayagala kubanga ate addamu okwesimba 2026 aba takyasobola kubanga bali Pulezidenti w'ekibiina y'oli Patrick Amuriat abaliwa enajjanankumbi. So ekyo kiba kitegeeza nti yaba alina right ekwata ebbendera ng'akwatira FDC. Kitegedde? Kati ano ye omukulu Dr. Kano Kizza Besigye aba talina ngeri kwayitirawo oba omu ku abo abali mu offices z'e Katonga bw'oba basazeewo nti nabo bafrontinga omuntu baba tebalina we bayitira. Kyeva olaba ekintu kino kyaliwo ne ku sayidi eri akalulu akawedde by elections ezaali eddokolo mwalimu okusika muguwa era kyeva olaba nti akalulu k'eddokolo tewalabayo Dr. Kano Kizza Besigye ng'agenzeeyo kubanga akampeyiningirani Dr. Rosemary muwala w'omugenzi Cecilio Gwal teyagendayo nti bali be bamufrontinga aba offices za Najjanankumbi be bamufrontinga era bano aba offices z'e Katonga nabo baali baproposinga mbu nabo bafrontingeyo omuntu kwegamba olaba era bagamba nti ensonga ezimu ezaviirako kubanga n'oyo eyali yeesimbyeyo ng'akwatidde FDC ebbendera okubanga teyayitamu nti n'okuba nti Dr. Kano Kizza Besigye teyagendayo okubanga amukampeyiningirako nti nakyo kirina eddibu ddene nnyo ekyateekawo. Jjukira Kano Kizza Besigye abantu balina engeri gye bamumatiramu ng'omuntu balina engeri gye bamuwulirizaamu ng'omuntu ate ebiseera ebyo jjukira omugenzi Cecilio Gwal we yeesimbirayo era Dr. Kano Kizza Besigye be baagendayo kubanga bakola ki bamuyigira kalulu. So ekintu kino eky'okubanga kale ekintu kino eky'okubanga nti kyayingiramu eky'okubanga beesika omiguwa ne beedividingamu kireeseewo ebintu bingi n'okwawula abanakibiina nti singa oba oli awo wetunuulira obululu eyali yeesimbyewo oba oyo omukyala eyayitamu eyali wa UPC owa UPC eyayita eddokolo eyayitamu teyamukuba range nnene nnyo yadde
yamusinga naye bagamba nti singa Dr. Kanukiza Besigye yaliwo nti oba oliawo waliwo kyekyali kyongerako ti naye babadi campaigninga n'abamu abaali abakulu mu FDC nabo ne batuuka okweyawulako ne baba nga bakampeiningirani bakampeiningira owa UPC. So n'olaba nti ebintu gye biraga tebijja kuba birungi mu maaso eyo. Tetumanyi, tulindire kinaaba kizzeeko naddala eno tuwa yaabwe eno nga ekoze eki ng'eweddeko. Ndowooza bajja kutuula nabo balangirire babuulire eggwanga kiki ekiddako, basazeewo batya, bajja kumalirira batya ebintu bwe bityo. Naye ndowooza munnange ebintu bino essente efuuse ssente eyinza okuba nga munnange yereesa obuzibu. Omanye ebintu bino bwe bigwamu ssente awo okweyawula olulimi lukyuka. Ebibiina byaffe ekintu ky'essente nze ndowooza kijja kuba nga kimalawo ebintu bya parties zino mu ggwanga lyaffe Uganda. So nze naawe kugamba kimu nti mukwano gwange kiweerabira kubanga osubscribinga bw'obanga obadde tonaba. Mukooti guli gumu gwokka, that is NCK TV, ringing that notification bell, osharing liking, saako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde buterevu, tukyali wamu era tukyatambula wamu, nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako. Sigala naffe tovaawo.